security alert akamama waffe First Lady Babi okuva mu State House mu meeting zaabwe bakanyiza Babi Kyagulanyi Itungo First Lady Mama Kampala Mama Suubi awambibwe olwakino omuwala wa Museveni kyayogedde Janet gwe yazaala mu Kapere omwana mumulabira ddala yenna nga bw'omulaba ne Kapere batamanyi Kapere temutawana kunoonya Kapere nga bw'olaba oyo omuwala Kapere bw'afaanana oluba Kapere wanyiiza nnyo nakusuubiza okukuba paka Kapere gwe wamma wulira baagala kukwata Mama Babi olw'okuba revolution yebatuuse mu Bulago baagala kukwata Mama Babi okumukozesa nga bargaining chip okubaako terms ze banyoola president omukono ne NUP abeereko ebintu byavaamu era mu kino bateekateeka bannaddiini n'abakulu okuva mu Buganda okukola egenda kuba ng'oba Elders Forum okusisinkana NUP ne Kyagulanyi Ssentamu okuteesa ku nkyukakyuka y'obuyinza mu ggwanga Uganda okusinziira ku bwe balaba ebintu bwe bitambula mu ggwanga Uganda. Bino ebintu byogera mujja biwakana kuba abamu mwe mwalowooza mbu bwe mutajja mu revolution tujja kutuukawo. Revolution ejja kukula paka weneetu paka ku mitendera gyonna. Bateesa okufuna abantu mu Buganda including Jjajja Kayiira Gaajule. Bateekateeka okufuna bannaddiini mu Bukatuliki ne mu madiini gonna mu nzikiriza zonna n'abantu abali respected mu ggwanga Uganda bakole delegates delegate ennene okubanga balumba nga basisinkana His Excellency Kyagulanyi Ssentamu okuteesa ku terms and condition eza wano bwe tulaga. Naye mu kyo ye Museveni akola bw'ati ng'ateekateeka ekyo nga ne Babi akwatiddwa. Saawa yonna we watwalira eddakiika 3 nga Babi talabikako. Muteeke eyo mbabuulidde ffenna ku kkulu. Bagambye bw'aba tasobola bw'aba yakoze bw'ati ku Ssebuufu Edi Mutwe kuba babadde balowooza ku Edi Mutwe bajja muyigula ettama yagaanye. Kati bagambye Babi yalina okukwatibwa. Ekirala ekyabasuddemu ensasagge ye information eggulo gye nakakasizza gye naleese eyamuhoza okumulonda ku bwa vice president. Museveni bw'aba atuuse kuba ekyo kyalwana asala amagezi gonna oba kukwata Babi oba kuteesa n'abannaddiini oba kukola kutya Museveni ajje abeere mu kalulu oba kulondera mu palamenti ye kasita alayira mu kisanja kya 226 alonde Muhozi kuba vice president then Museveni atambuleko emyezi ng'esatu ene etaano afwe. Bagambe leero bannange tusuze kutebuuke tebuusulewo nga yali ku mumwa Museveni embeera yesi nnungi naye mubeere bakkakkamu vice president ekintu akikutte bulungi. In fact baagala Museveni ayagala kukola kintu nga ekya yitira mutabani we bw'amala okutuula ku ntebe bw'ati Museveni ne bw'alifa temuli kimanya. Ne bw'alifa temuli kimanya tebali kyogera tekiri kibeere bwe kityo abulenga Ben Kiwanuka. Ate no ye Ben Kiwanuka bamanyi nti waliwo abamwewamba naye Museveni agende bugenzi bw'ati kubanga bawulira omuswalo gwa golokipa yebase yebizebi agadde kumuvuma njagala ebala abaana mwebale amusayi ebala abaana amusayi muto olunaku olwo
kati tebaagala kintu ekyo nsi yonna kukiwulira nti Museveni baagala Museveni abule bubuzi bwati ng'eriya bagambe Museveni yali musajja muzibu mu myaka ejawuzimanye okuva kyana mukaaga kutuuka omusajja oyo yali afuga Uganda naye tamanyiddwa gye yali Museveni yali muchwezi yabula bubuzi nga bachwezi era taddangamu kulabika kumbe byamukwata ne bigenda bimuziika kale weewa unja kumubikirawo ku makya nti Museveni afudde naye mwe mutumanyi baagala mutabani we olutula ku ntebe bw'ati tekiriwulikikako nti Museveni afudde tekirina we kiriwulikika nti Museveni afudde bali kikola bwe batyo bokka bwe batyo ne bamuzika bamanyi bo we bamanyi oba biki taliddayo okulabika mu kamera taliddayo kwogerwako taliddayo kuwulikika tuliba tusoma bya naye tuse mu 2025 Museveni aliwa Museveni munaye yabula bubuzi yali atudde mu muti ogumu awo mu State House bagenda okulaba nga asituka ng'abulira mu muti andi Museveni yali muchwezi no njakera mu bubike weewaawo nemwe mumanyira baana mbu yabulanga Musa mu Bible mulimu abantu abagenda obugenzi Musa yagenda bugenzi Enoka yagenda bugenzi nga mulamba Eliya yagenda bugenzi nga mulamba mbone mu mulembe gwaffe mbuno Museveni tuteekwa okunywa obuugi mulimba shia bannanga akakasajja kati okufa temutumanyira nammwe tujja kabika weewaawo wano twabika Faaza Magembe sazzeemu na kumubika kuba namubika nalabye amaziga ku Faaza Magembe yani yamugamba okwesembereza Abanyarwanda namubika omwaka gutandika ze sobika muntu mu mulundi gwako linda lwe nabika Museveni bana Uganda muve Bukalango anti kati Bukalango asigadde wa Abanyarwanda mugende eyo nedda mugende nze sibika muntu mulundi gwakubiri gwe wampulideko nga nze njogera ku Magembe kansirike kuba kati eri abagenda okukola ki Abraham Zisani